Mukama wange saba abantu bano bawayidda kikemu. Asiimye njogereko gye muli. Ape nga bw'agambye nti bankubira nnyo engoma eŋŋanda buli wembeera. Kifaananako n'okuŋŋamba okwogera buli wembeera. Kale teebereza nazze kusanyuka ne mukyala wange ali awo n'abaana ate baŋŋamba kubabuuzaako. Naye mwebale nnyo okuwagira muzzukulu wa Ndugwa Rema Namakula. Abayimbi basaana okutwala omulimo gw'okuyimba nti gwe mulimo gwabwe okufaananako abantu abasiba amataayi oba okufaananako abalima emmwanyi. Abayimbi bayimbira akaseera katono myaka 10, 15, 20 ne bafuna ssente twagala bazisige bwe baba tebakyabakubira ndulu nga basobola okweyimirizaawo. Nebaza Dr. Hamza Sebunya olw'okuwagira mukyala we era ndowooza bw'oba n'omwami wo ng'alina omulimo muwagire, bw'oba ne mukyala wo ng'alina omulimo muwagire. Era olw'okuba nti Hamza Sebunya ne mukyala we beeyisa mu ngeri ya buvunaanyizibwa kyenavudde nzija wano okubawagira. Naye nange omuziki tigumpisa bubi era gumpoomera era mmanyi okugulya. Ssaabasajja Kabaka awangaale.